Dr. Bahizi Nsabahire mukuru w'irwariro rikuru rya Fort Portal owakanya bwanya najangwa abantu aba bwanyuma yo kwakirwa babatira umwanya gweherire okutandika kubetegereza obwebora bo musujja mungi utatekerekeka noku nga oyisa omusayi omitunde bitali munebimu kumanyisa abantu nti tufune obulwadde bw'Ebola obulwadde bwabaluseewo tulina lusubizo okubeera abalwadde mu bihinga bifaro abalwadde 4 n'abalala 2 wabweru bagenda okukima so tugamba nti abantu baffe tutwale obubaka buno nti twewa amabanga tulipotinga abalwadde okubira poliisi okubira barasisi okubira abasawo tubajjeyo mu maka gaabwe nikigamba ngo abantu aba nabamwe habahikire hihi n'omwana w'emyaka 4 oherize kufa kandi akaziko mu district ya Ntoroko esabiti ibere zihingwire kandi atekatekwa kuba yisubwa endwara ya Ebola. The Ministry of Health and us, we have a program where we test all the deaths which occur, which we call the mortality surveillance. So one of the cases who was 4.5 years old died, and upon doing the tests I was actually found to have Ebola. Olunaku lwajjo ekitongole ky'obulamu kyegatibwako aba World Health Organization baze wano ne batukkirira kati bagenda omu district y'Entoroko gye baziika abantu 2 abali basuubirwa nti bali contacts n'omwana yafa we baziika side ze Kampala. Dr. Solomon Asimwe orukure by'amagaro mu rurembo rwa Fort Portal najangu bamazire kutaha emiringo ibaratangiremo kujanjara kwendwara egi abasawo baffe ebyokozesa kitwandise personal protective equipment, aprons, gloves n'ebirala abantu balabirira abantu bano baba suspects balimo kubeera exposed ekyo kiba kituyambako so nolwekyo tusaba bekikwatako bonna abantu ba bulijjo tuteeka amaanyi wamu okubalisa ekirwadde kino kyava Sudan origin ya Sudan. Gasha kwa Jonan Singwire.